tujje eri abatukuvu. Sanyuse Yesu anitamu jeyabatu bebaweereza Katonda bebatuuka mu ggulu katwatula ekisa. N'okussa ekimu okwo mwe mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abaana bonna emirembe ekitagwawo. Amen. Mukama mulungi era ekiseera kyonna twebaza Katonda, twebaza Katonda bannange. Mukama yebale kubaleeta, Mukama yebale kubakuuma, Mukama yebale kubalabirira, Mukama yebale kugula mukono gwe n'ateeka ku bulamu bwammwe. Abalwadde tubasaasidde nnyo, abafiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye kansabe ku buli muntu awubire ku munne amuliraanye abeera n'omusobola okwirawo okubeera ne mugamba naye tusanyusa okubalaba. Mukama yebazibwe, gambako muno nti nsanyusa okulaba, weebale okujja. Mukama yebale kuleeta, Mukama yebaze nnyo, Mukama yebazibwe nnyo. Bwe tujja wano mulimu gwa ttendo. Nsanyuse okubalaba mwenna, nnyaniriza mukadde waffe Reverend Emmanuel Rutaya tubadde ne mu first service naye afulumyemuko nga teewulira bulungi ya mubuulizi waffe wa leero, naye ekiseera bwe kinaatuuka tujja kumuyita muwanika waffe oba mukebezi waffe naali wano ajja genda mutuyitire ng'ekiseera kituuse eky'obubaka. Aŋŋambye njira ngenda mu maaso. Wakati mu ffe tulina Reverend Father okuva e Masaka ajja kutweyanjulira. Ssebo tusanyusa okulaba, azze n'ebirungi azze n'ebiwooma. Tusanyusa okulaba ssebo. Ntwala ekiseera kino okwaniriza mukubiriza waffe Maama Nalongo Sarah Kalyango. Tusanyusa okulaba awamu ne President Emeritus Ssaalongo Kalyango. Ssebo tusanyusa okulaba. Mukama yebazibwe. Ssebo Vice mukubiriza omukulu Peter Iga. Ssebo tusanyusa okulaba. Mukama yebazibwe nnyo. Ssebo ow'ekitiibwa Dr. Gastarula wamu ne Maama Edith. Tusanyusa okubalaba wa development waffe. Ssebo tusanyusa okubalaba. Ssebo mukadde waffe omuwanika mwami George Sebina. Ssebo tusanyusa okulaba. Abakulu mwenna tusanyusa okubalaba. Mukama yebale kubaleeta. Omukebezi waffe omukulu Brian Ntyaba tusanyusa okulaba. Amiina. Mukama yebale kuleeta. Bassebo ne bannyabo, bino bye birango byaffe ebyaleero. Ebya ssente nasabye omuwanika waffe byonna abireete lumu kubanga alina ripooti gy'agenda okutukolera. Kale olw'okukuuma obudde byonna agenda kujja nabyo oba agenda kubireeta omulundi gumu. Ebya ssente eza ssande ezayita. Naye kambatuuseeko bino wammanga nti ku Lwokubiri olwa wiiki eno zigenda kuba ennaku z'omwezi 3 mukadde waffe muba mukubiriza waffe omulungi agenda kutuuza olukiiko lwe bayita working committee. Zigenda kubeera essaawa 10 zennyini ez'akawungeezi. Buli head of department oba buli akulira ekitongole oyitibwa okubeera ku lukiiko olwo. Okuyitibwa okubeera ku lukiiko olwo. N'olwekyo mujje, alina ensonga z'agenda okutwanjulira ate n'okutulambika engeri gy'agenda okututwala mu maaso mu mwaka guno 2022. Tubeera n'okusaba wano buli kumakya ssaawa emu twakusaba emu n'ekitundu. Ate tubeera ne Bible study buli Wakutaano okuva ku ssaawa 11 kutuuka ku ssaawa 12 n'ekitundu. Tubategeeza ebigambo by'okufumbiragana okutukuvu.
alinda Martini Miracle muwala wa Musiime Joramu Oweruwafu n'ennambalirwa Caroline kanziremu abooluganda alinda Martin Miracle mutabani wa Musiime Joramu Oweruwafu awamu n'ennambalirwa Caroline muwala wa Charles Semuju aw'Ekitende baligattibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka guno gwennyini ogw'2022 lw'Olwomukaaga luno. Kino kye kirango ekisembyeyo. Bw'abanga waliwo omuntu yenna alina ensonga ey'amazima erobera ababiri bano agireete mu ofiisi y'omusumba. Era mu ngeri y'emu bassebo ne bannyabo Keziron Balayo mutabani w'omwami n'omukyala ba Michael Mupalya ab'Embaale Bongoko awamu ne Mebo Nabachwa muwala wa Charles Lule ab'Emakindi ekyaddondo baligattibwa mu bufumbo obutukuvu ng'ennaku z'omwezi 21 ogwokutaano 2022 baligattibwa essaawa 6 zennyini ez'omutuntu. Bw'abanga waliwo omuntu yenna alina ensonga ey'amazima erobera ababiri bano okwetaba mu bufumbo obutukuvu ajje mu ofiisi y'omusumba. Guno gwe mulundi ogusoose okubategeeza ensonga eno. Daughters of King, daughters of the King, bano be bawala ba Kabaka n'obuwombeefu bayita bakoowoola abawala bonna okuva ku myaka 12 n'okweyongerayo nti balina obuweereza ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano mu mwaka guno gwennyini. Mujje mubeegatteko basobole okukola obuweereza obulungi. Babalindiridde n'essanyu. Alanze bino ye Nantebe wa Dog. Sunday school bagenda abamengo Archdiaconare. No, kino kyawedde. Beebaza aba Sunday school abamengo Archdiaconare nti bakutte kifo kyakuna Namirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kuno kubadde kwebaza okuva wa Sunday school Mama Esther Sefiri. Mukama mulungi era ekiseera kyonna ssebo mukadde waffe omwanika simanyi oba ojjira wano oba nojja ku endi ajjire wano. Bannyabo ne bassebo mwasuze mutya nno. Mukama yeebazibwe atukuumye paka kaakano. Tumwebaza nnyo nate bw'atuyisizza mu mwezi ogwokuna. Tumwebaza olw'obugabirizi na byonna by'atukoledde mu mwezi ogwo. Leero lumu May, Happy Labor Day. Egenda kuba nkola buli Sande esooka mu mwezi okubaako okugabanira awamu ku nnyingiza ate awamu n'ensaasaanya ey'ekkanisa. We tutambulira awamu ffenna nga tumanyi ekigenda mu maaso, tumanya maanyi ki ge tulina okuteekamu okuyimirizaawo ekkanisa yaffe. Sande ewedde nga 24 April twagaba bwe tuti. Saaviisi esooka omugatte baagaba $5,884. Mu saaviisi ey'okubiri ebirabo twawaayo $49,150.
obweyamo emitwalo 85,114, ekimu eky'ekkumi mitwalo 54,900 mu 100, mission emitwalo 17,600, twaliyo okusasula amakungula kwa mitwalo 23, development twawaayo emitwalo 11,907, twalina embaga zaavaamu emitwalo 5,627, abavubuka mu saaviisi ey'olweggulo emitwalo 2,124, ffe nga saaviisi ey'ebbiri twawaayo obukadde 2 mu emitwalo 8,306, ab'essaawa ennya omugatte baawaayo emitwalo 71 mu 2,000. Kale omugatte ku Sande ewedde zaali miliyoni 4 mu emitwalo 8 mu 2. Mwebale nnyo okugaba, twekubireko mu ngalo. Tulemezi kubanga z'amaanyi, kubanga twawaayo kitono. Nabategeeza omulundi oguwedde nti buli we tuwaayo mu mpolampola emirimu gy'ekkanisa tegigenda ttambula bulungi. Mu mwezi omulambo ogwa April twawaayo miliyoni 27 mu emitwalo 7 mu 15,000. Omwo mulimu ebirabo, obweyamo, ekimu eky'ekkumi okwebaza, mulimu ne ssente eziweebwayo ku mbaga awamu n'okusasula ku makungula. Emiliyoni 27 ezo temwerabira, twalinamu ennaku endala 3. Twalinamu olwa Easter, twalinamu Good Friday ate awamu ne Easter Monday. Kale waaliwo okukyukamukko okuva ku mwezi guli ogwokusatu, kuba luli zaali miliyoni nga 19, kaakano mu April zaabadde 27. Kyokka ekyenjawulo, ensaasaanya yaffe mwezi oguwedde twasaasaanyize miliyoni 26 mu emitwalo 8 mu 1,000 mu 171. Muno nno mwe muli emisaala egy'abaweereza, mwe muli abakola ku church mu ngeri ey'enjawulo nga twaliddemu ne choir masters, ab'ebivuga, mwe muli amasannyalaze, mwe muli endobolo egenda e Namirembe, mwe muli endobolo egenda ku Busaabadinkoni. Buno obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo. Essente ze tuwaayo ze zikola emirimu gino. Mujjukire n'abagambye zaabadde miliyoni 27, ekitegeeza nti akatono akaafisse mu mwezi oguwedde zaabadde emitwalo 9 mu 13,829. Okugaba kwaffe kukyali wansi. Kyamazima Mukama tukyamulyaza amaanya. Abantu b'e Katwe tubadde n'omukisa gwa njawulo. Ndabanga Mukama atubedde. Emyaka gye mmaze wano egisukka mu 16, ndabye nga wabaddewo okweyongerako mu bulamu bw'abantu. Kale nga Mukama atwongeddeko, yes, twayita mu COVID, naye Mukama gwe tusinza omulamu, eyo chapter yagiggalawo, naye ng'ate mu byonna bingi bye twayigiramu. We can only say we are better after COVID. Now because we are better, manyi nga tusobola okuddamu ne tuyimuka, Mukama ne tumuzzaayo mu kifo kye ekisooka. Mu ssente ze nabasomedde mu nnyingiza mulimu ekimu eky'ekkumi kya miliyoni 6 mu emitwalo 17,900 mu 100. Tuli Abakristaayo 2,000. Averagely ku Sande tusaba abantu 5. Ekitegeeza nti roughly mu mwezi omulamba tusaba abantu 2,000. Kyabulyaza amaanya nnyo we tubanga abantu 2,000 tuwaddeyo ekimu ky'ekkumi kya miliyoni 6. Mbasaba tujjukire nti byonna bye tulina mu bulamu Mukama y'abituwadde. Tujjenga mu maaso ge nga twetegese. Ddala nga wafunye emitwalo 10 mu mwezi, wafunye akakadde mu mwezi, Mukama akwetaazaako 10% yokka. Kale mbakubiriza tujjukire
okwetegeka obulungi nga tuzze mu maaso ga Mukama. Kyemmanyi ku Mukama takubirayo, kyemmanyi ku Mukama talyazaamaanya. Bingi Mukama byatukolera nga tuwaddeyo. Nja babuulira ku kyange ng'omuntu. Mukama muddiza 20% of my income. Ekimu eky'ekkumi, that is 10%, ne 10% ze tuteeka mu mirimu egy'enjawulo egy'ekkanisa, okusinga ennyo mu kuzimba amakanisa. I will testify before all of you nti Mukama byatukoledde sisobola bimenya n'embimalayo. Manyi n'abalala muli bwe mutyo, naye mukeme Mukama, wabula nga tuwaayo tujje n'omutima omulongoofu, tukole n'okwagala. Mukama mweyanjulire ate mutegeeze by'oyagala. Njagala mbategeeze Mukama ajja baggulirawo. Mutunulengawo tutunulira ebitaala by'oku bypass nga bibala 5, 4, 3, ogenda okulaba nga bifuuse green. Weewuunye Mukama era otegeere nti Mukama akola ate asobola okugabira nga bw'oyagala. Tukole ebya Mukama ne Mukama akole ebyaffe. Mbaagaliza omwezi omulungi. Mukama byonna bye musaba abibakolere. Naye bino atajja bikubisaamu abikubiseemu nga naffe bwe tukubisaamu okuwaayo eriye. Njagala omwezi oguddako nzija okusoma bino nga tufisizaawo miliyoni 10. Mujjukire emyezi giri egy'emabega ate tulinamu negative ezakuriyetingibwa olw'embeera eyali embi naye okusinga ennyo bye twayitamu mu COVID. Kale tuzukuke tuveeyo, ebyemabega tubizze emabega, tutunule mu maaso. Mukama tumusabe atugabire. Mukama abeere nammwe. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, twebaza bannange olw'ekiseera kino kyonna. Njagala okubategeeza nti ssebo mukadde waffe omusumba kulikayo nnyo. Mukama yebazibwe, Mukama yebale kutujjanjaba. Tumanyi nti Mukama akoze olungu, akuwaddemu ate olungu banguba. Mukadde waffe nga bwe nabategeezezza, tukule Katonda mu ngalo kubanga akomyewo. Ekyo nakyo kyamuwendo. Mukama yebazibwe. Mukadde waffe omusumba n'omukubiriza waffe omulungi n'owa development waffe balina kye bafumba. Ebigambo by'okuwaayo mu Matazi Church Katwe tujja ku elevatinga tutuuke gye tutuuka. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amiina. Tujja genda mu maaso, tetujja kusigala kyekimu mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo nga tugenda okuyimba oluyimba ebisigadde, waliwo ebya Reverend Father byajja okutuleetera awo. Reverend ajja kutubuulira nga kiseera kye ekyokwogera kituuse. Naye ka tuyimba oluyimba nga tugenda okwera obubaka eri mukadde waffe omusumba. Oluyimba 233 mu kitabo ekipya ate mu kikadde 1092. Be
Twebaze. Kitaffe ow'ekitiibwa tukwebaza Ayi Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza bw'otuwadde ekisa okujja okusinza, okwebaza, okugulumiza, okwenenya amaaso go, ate era tulyoke tuteeka ebyo bye tuwulira Mukama Katonda waffe nga tubyetaaga mu maaso go. Era Taata ow'ekisa tukwebaza olw'obugabirizo bw'enjawulo bw'otadde mu bulamu bwaffe, mu mirimu gyaffe, mu mikwano gyaffe ne baganda baffe. Era weebale kutwagaza kusaba ne tujja mu yeekaalu yo olunaku lwa leero. Osaasaanye enkwe z'omulabe Sitaani, osirise oluyoogaano oluli mitima gyaffe, lyoke tusobole Mukama Katonda waffe okwewaayo gy'oli, ogulumizibwe olw'ekitiibwa n'ettendo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yeebazibwe, nsanyusa okubalabako, kambasabe mukkalire. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neebaza Katonda atukuumye, atulabiridde, atuyisizza mu byonna. Era njagala kuleeta okusaasira eri abo abalwadde, abalwazizza, abafunye obukosefu obw'engeri ezitali zimu, abafiiriddwa, ate era n'abayulise olw'ebigambo eby'enjawulo ebibalumbaganye. Naye Katonda yeebazibwe, atuwadde ekisa ate ne tujja. Manyi nti bwe tunaaviira wano mu kusinza kuno, Katonda waffe anaaba ayogedde eri obulamu bwaffe. Okuva lwe mwatandise okusinza, jjukira nti okuva lwe wafunye ekirowoozo nti kaŋŋende mu kanisa, Katonda yatandise okukola omulimu ku ggwe. Katonda yeebazibwe olw'ebyo byonna Mukama by'akoze. Era mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Bamaze okwaniriza buli kinnoomu, era kaakati kanyanulize Reverend Father Vincent Kateregga Senior, tutera okubeera n'emikolo egy'enjawulo ne tusaba ne ba Reverend Fathers oba ba Bishops, ba Monsignori, naye egyo giba gitugatta mu ngeri ndala. Naye olwaleero omukulu ono yantuukirira n'agamba nti ayagala ajje abeereko gye tuli asabe naffe, era ajja kweyanjula okusingawo. Naye muwandiisi wa bitabo, era yawandiika ekitabo kino kiri mu nnimi bbiri nga kiriko ebifaananyi ebyo bye mumanyi. Abali ewala temusobola kubirengera, naye kuliko obutungulu, kuliko mangada, ebyennyanja, ebijanjaalo, kuliko empande, amata, ate n'emiddo egy'engeri ezitali zimu, emiyembe, apples, ndabako ne galiki. Kale nno ye kafulu w'okubinnyonnyola. Tujja muwaayo obudde, era twakkaanya nti obudde bwe tuba nabwo buba butono, kubanga olunaku lwaleero tulina ensonga nnyingi ze tulina okutuusaako ebirowoozo byaffe. Nazuukuse bulungi, naye ku ssaawa eyo 9 nempita mu kusaba, olw'okubanga buli ssaawa 10 buli lwakusatu nkeera nnyo nenyingira ekinaabiro okugenda ku radio. Era bwe twakyusa obudde bwa saaviisi esooka tuba tulina okufuba. Ate nabadde nkitegedde nti Reverend Frobia ali mu kufiirwa, era bagenze side ze Masaka, bayitawuko ne bagenda. Kaakati nabadde nafunyemu ekifuba mu wiiki, nkeera okunywa eddagala baliyita Mucorex. Saasoose kunywa mazzi, ngenza okutuuka wano nga eddagala kye linkoze mbadde sikiwulirangako, kamunguluze n'ebigambo ebirala bingi. Era saaviisi esoose ngimazeeko na butaagaane.
naye Mukama nambeera bannange bano ne banga nti Reverend sooka owummulemu. Kale nno bwe ngenza okuwummula ate mbadde mu kuteekateeka bubaka. Samoni gye nategese mbadde njogera ne Brian naye njimulaga nti yabadde endala ate Katonda antadde eri okubateekamu egyawo. Kale nno Mukama yeebazibwe. Era nga twabadde twateesa n'omukubiriza ne ttiimu yonna